Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nojegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku lwaleero mbaleetedde njagadde mbalage akuuma kano akakamula emicungwa oba tukayite kubako kawandiikiddwako juice machine enenga kakusinga kakamula micungwa Enimu mukimanyi bulungi ti emicungwa gisumbuwa okukamula ebiseera ebisinga onyiga juice omunasigalamu kati njagadde nkulage akukoolaba kakamula micungwa akukoolaba micungwa Enimu apple ako kalungi nnyo mu bikamula kamasini nenga ka mukono si ka masannyalaze okalaba kako ka plastic bulungi nnyo kalungi nnyo mu kukamula emicungwa ogikamwenda kulaga engeri gy'ogikamulamu okakola otya njagadde nkakulage singa oba oyiseeko mu supermarket mu abatunda ebya plastic osobola okuyitayo n'okanoonya ojja kuba okafuna kayitibwa juice machine okalaba ndoozi enkola gye kakulamu kaliko embikuddeko just kabika bubise butagendako bukyafu ndoozi okatikanaako wansi kolaba kakayero ako kabanga kakopo juice mwayiika ako mwe muyiika juice wansi nga bw'ogenda okulaba ako aka white kolaba kenkutte keeko akaliko amannyo goyisaako okukamula emicungwa egyo ndoozi okulaba bulungi engeri gy'okateekamu kuliko engeri y'akatuli akatuli ako kateekamu ogenda kuba okalaba kasooka yingizaamu keekwata bulungi nnyo kati ako obikka akakwembiseeko ako waggulu just kakuuma buli butaddugala bubeere nga buyonjo nkugambye kakamula micungwa oba kakamula juice nga bw'ogenda okulaba okusinga kakamula Enimu kakamula emicungwa kakamula ne apple kwegamba kakamula ebintu ebyekikulawo ebityo kalungi nnyo nnyo ate nga kanguya ka mukono si ka masannyalaze wadde kayitibwa juice machine naye nga ka mukono ndoozi okalaba bulungi nnyo wetegereze olaba juice ayiikomo mu kayero wansi kwoko kwengenda okukolera kyogenda okulaba yasooka oketegereze bulungi kuliko akantu ako koolabaako singa oba okafunye bwe katyo ako olina okukayingiza omwo mu katuli omwo koolaba ne kayingiramu bulungi we kayingiramu kaba tekajja kwetolola kusumbuwa okayingizaamu bw'otyo kati tugenda kutandika nkulaga engeri gy'okamulamu emicungwa ng'okakozesa efuna omucungwa gugwo nze nfunye mucungwa osobola okufuna Enimu apple kyonna naye nze nfunye mucungwa nga bw'olaba gugwo ngusazeemu bulungi nnyo ndoozi ogulaba omucungwa gwaffe ogusalamu bulungi n'otandika oguyisa nga bw'ogenda okulaba awo olaba bulungi nnyo okwata eno n'otandika nga bw'ogenda okulaba olaba okolaba otyo omucungwa osooka n'ojooza bulungi ne gitukula ne gikala n'otandika ogwetooloozaako okwo kuliko amannya ago golaba gakkirira ge gajjamu juice oyo abeera mu mucungwa ogwo kujjase ogwetoolooza okwo mpolampola ndoozi okakyo kirabe kikuta kisigala kikuta kyereere juice yenna aggweera wansi mu kakopo kalungi nnyo mu kukamula emicungwa egyo oba tumuyite Enimu emicungwa kalungi nnyo jase oketolooza bwotyo nga bw'olaba oketolooza bwetolooza olaba jase tunuulira ekyo kyolaba kyenkola naye bw'olina okukola juice yenna ayiika wansi ayiika muli mu kakopo wansi gy'ayiika ndoozi okiraba ekikuta kisigala kyereere sooka ojooze bulungi gitukule emicungwa bulungi nnyo gikale n'okukala amazzi gavugweko naawe kennyini onaabe engalo ozikaze bulungi nnyo kwegamba okamula ekintu nga kiyonjo kijja kuba kirungi nnyo omucungwa bw'otyo gwetooloozeeko bw'otyo yagadde okyetegereze bulungi nnyo kaleme kusumbwa muyinza okuba nga mukalina naye nga tomanyi kukakozesa bw'otyo bw'olina okukakozesa ng'oyagala okukamula juice w'emicungwa oba ow'Enimu nkugambye kayitibwa juice machine wadde ka plastic naye bwe kayitibwa
kalungi nnyo kakamula emicungwa ne giggwamu bulungi era mu wansi ogenda giraba giwerera ddala bulungi nnyo. Ate jjukira emicungwa egyo gibeera giwoomerera. Bw'ogikamula bw'otyo juice awera abeereramu ddala nga w'omulaba yuuyo gibadde emicungwa 2 naye ndowooza olaba juice avuddemu yuuyo temuli mazzi yuuyo yavuddemu just ofunafunye kasengejja wali ng'otandikako ng'omusengejja ojjamu obucaafu obugendeddemu obulala omulaba ndowooza yuuyo gibadde emicungwa 2 yuuyo avuddemu ndowooza omulaba juice awerera ddala singa oba okoze bw'otyo okitegedde bulungi nnyo kalungi nnyo. Genda mu supermarket okanoonya ojja kafuna osobola obbabuuza njagala ku juice machine bajjako babukulaga olondeko akatali k'amasannyalaze ak'omukono kalungi nnyo kanguya. Kati juice yuuyo musengejje bulungi nnyo omuteeke mu giraasi osobola okwongeramu ku mazzi n'onywa nga kawerako kisinziira micungwa gy'olina oba enniimu z'olina juice gw'ojja okuggyamu. Kati nze nayongeddemu amazzi nenkanywa nga kakyawoomerera bulungi nnyo saataddemu na sukaali olw'ensonga nti emicungwa giwoomerera awo okamulira awo ogijjamu bulungi nnyo nga giwera. Jjukira emicungwa egyo ogikamulira mu blender obusigo bwekubiramu ne gikaawa n'obuggyamu otera mubaamu akasigalamu just akasigo kamu bwe kati singa kagenda mu blender omwo ng'okamula juice ogasemu butunda biki gagalagattamu n'emicungwa emicungwa gijja kukaawa just akasiga akakamu kaba kajja kaaya juice oyo. Naye kati wano emicungwa ogikamula bulungi nnyo n'oyiwamu just ng'omaze okukamula n'oyiwamu juice oli omulala ne kiba nga kyekola bulungi nnyo. Kenkulaze kamasini kakamula bulungi nnyo juice naddala juice oyo ng'oyagala kumujja mu micungwa oyagala kukamula nniimu zo oyagala kukamula apple kalungi nnyo nga bw'olabye juice oyo gwe tuggyeemu nyongeddemu ku mazzi naye munywedde era akyawoomerera bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayite YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.